Eno y'essuula ey'okusatu ey'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya. Omutwe gwayo gugamba nti natya omusambwa ne nkamala, era egenda bw'eti. Tolabanga kirungi ate ekibi ng'okuzaalibwa omulenzi omu mu luggya ate nga gw'osooseemu. Ebirungi byonna ebisaanira abaana abalenzi biba bibyomu, naye ate n'ebisobo byonna ebikolebwa batoobo abakulu babisiba ku ggwe nga bagamba nti ggwe obalagirira okubikola. Batoobo bwe basobya n'obakuba, abakulu ate bakuyita wa lugono, bayinza n'okukukuba. Daddy ne mami bye bankolera era nange bye nakola nga sinnaweza myaka 6 sibimanyi, okuggyako bo bennyini bye bantegeeza nga nkuze era n'ebyantegeezebwa abantu abalala. Baŋŋamba nti mu buto nali mulalu nnyo nga buli kiseera mbula ne bannoonya nga tebandaba. Bansiba n'endege ku magulu ezaabayambanga okumanya gye ndaze. Bampaatikako erinnya eryamuwaguza olw'okwagalanga okubuuka emmere nga balya. Bwe nnakulamu ne ntamwa okuzannyanga ne bannyinaze kubanga bwe nabakoonangako nga bampawaabira nti Yakoba atukubye. Okubasindikako obusindisi nakwo baakuyitanga kubakuba, naddala Fule yali omutono ng'ensiri ate ng'alwalalwala nnyo. Emirundi egisinga obungi nazannyanga nzekka. Omuzannyo gwe nasinganga okwagala gwe gw'okuzimbazimba obuyumba. Obuyumba bwange Daddy ne mami baabwagalanga nnyo nga tebayinza kubuŋŋaana oba okubumenyawo. Abawala bo baasinganga kwagala kuzaala baana. Baasalanga emiziŋŋoonyo oba emiteteme ne bagisiba obuwero bw'engoye ng'olwo bazadde abaana. Abaana baabwe baabasanga mu buliri bwabwe mu luggya, mu kiyungu, leero buli wantu. Kyokka mami ne Daddy tebaabasuulanga ne baabasanganga mu ntebe. Baabagambanga bugambi nti abazzukulu mubafunire ebifo ebirungi mubasseemu naye temuba bunyanjo. Daddy era ne mami baayagala nnyo tuyiga emirimu gy'omu maka gyonna. Twayeranga ennyumba ne twoza essowaani n'ebikopo. Oluggya nze nasinganga okulwera. Abawala mami yabayigirizanga okuwaata emmere n'okugifumba. Teyabalekanga kutiguka ng'akola emmere oba ng'agifumba. Mu kiyungu nze nasinga kuyigayo gwa kusekula binyeebwa. Okulima nakwo baakutuyigiriza wamu n'okunoga emmwanyi kubanga ogwo gwe gwali omulimu gw'abazadde baffe omukulu. Enku twazironderanga mu nsiko kumpi n'amaka gaffe. Okukima amazzi emugga kumpi gwali mulimu gwaffe gwa buli lunaku, naye nagufunamu ekyekango kye sigenda kwerabira. Lwali lumu mu ttuntu nga Daddy atugamba nti You boys and girls, mugende ku luzzi mundeetereyo Samwater njoze engoye zange. Mami olwawulira n'abuuza Daddy nti gwe tomanyi nga kyabanaku lwakalira abaana amazzi banaagajja wa? Ko Daddy nti bagende kukamira ngoma. Awo mami we yakangulira ku ddoboozi nti kiki ddala ekibatwala kukamira ngoma mu ttuntu bwe banaasangayo nnyiniro? Daddy yamuddamu nti twala eri eby'obukaafiiri. Daddy ng'amaze okukkaanyamu bw'atyo tetwalina kyakukola kirala wazira okugenda ku luzzi kubanga twamuwuliranga nnyo era nga tumutya. Tewali muto atatya misambwa. Okuva eka twagenda amamemme gatukubagana. Twali tumalako olusuku lwaffe n'emmenya ekiwogo ne nkiraga bannange nga mbagamba nti omusambwa bwe gunajja nga ngukuba. Sitiina yansekerera busekerezi nga bw'agamba nti omusambwa nagwo gukubwa, ye bw'ogukuba tofa oba omukono tegukala. Ku luzzi twagendayo 3. Fulo yasigala ne mami, nze natwala kkata, Saala ssefuliya, Sitiina kaleku. Amazzi twagasena tumaga, Sitiina nze namutikka. Bwe twamala okussa amazzi ku mitwe ne ŋŋamba bannange nti munkulembere mbaveeko emabega. Olwo nno nali mpeza emyaka nga 9. Twali twakakuba oluzzi amabega ne tuwulya eddoboozi mu kibira okumpi n'oluzzi nga ligamba nti ŋŋaa. Ate nga n'eddala ligamba nti go. Kye twatuukako tekirojjeka. Bwe twali tutwaliramu amazzi twabimegguza lutali luno wansi ne tuduma nga tudda eka.
Ekiwogo ekyali eky'okkuba omusambwa gye kyagwa saamanyaayo. Twagenda okutuuka eka ng'omukka tubaka mubake. Abakulu baatubuuzanga kye tubadde nga tetusobola na kuddamu olw'ensisi gye twalina. Mami bwe yalabanga ebintu bye twali tututte okuleeteramu amazzi tetubirina n'ayongera okutya. Kyeyava agamba Daddy nti olabye abaana b'obasudde ku musambwa gw'omukamiraŋŋoma. Daddy teyaddamu, mami teyalwanga n'akwata ekkubo erigenda ku kamiraŋŋoma nga ne Daddy amugoberera. Ye nno ku luzzi balina kye baalabayo okuggyako ebintu bye twalekayo. Bwe baasanga bigudde amalangajja. Bwe baakomawo eka ne bongera okutubuuza ekitugobye ku luzzi. Nze kwe kubagamba nti twawulidde nannyini luzzi ng'agamba nti ŋŋaŋŋa ate nga waliwo n'ekimuddamu nti gogo. Kyetwavudde tutya nga tulowooza nti nannyini luzzi tayagala tusene mazzi ge mu ttuntu. Awo Daddy we yagambira mami nti abakazi mukola bubi nnyo okuyigiriza abaana okutya ebitaliimu nga bakyali bato. Kale ezo tebaawulidde eŋŋaŋŋa n'ebikere nga bye bikaabira mu kibira? Mami yamuddamu nti naawe owakana nnyo, gw'olowooza abaali balabye ku musambwa gw'omukamiraŋŋoma batono. Kannemena kugwogerako tegumpulira. Okuva ku lunaku olwo tetwaddayo kukima mazzi ku kamiraŋŋoma nga tekuli na bakulu. Bwe nnakula ne mmanya ng'okutya okuyitiridde okukola obubi abato n'abakulu. Essuula ey'okusatu bw'etyo weegenze. Sisinkane ku ssuula ey'okuna.